Eagles Production sajivaamu nti mu bubi naye twali tumaze okugejja ffenna bali ba director nze nga sobola kubeera director teyali kubana abasooka waliwo abasooka ate nga nze amaanyi gange empulira agantuma mbeere ku mmeeza yemu naki nabo ekyono tekyali kirungi naye ekirala kyezizako nti obwetaavu temanyi teeka obwetaavu temanyi ki teeka nze natuka ekiseera nga buli lukya obwetaavu bwange oba ebyetaago byange byeyongerako mba ndi awo ng'ono ow'egindi azadde mba ndi awo nga baagala omukyala asabye kwanjula mba ndi awo abaana batandise okusoma naye nga sente zenfuna wano ntono olw'ensonga twalinga bangi tetwakubanga bisaawe kusaawe eno ekikulaga nti ekintu kye twakola kyali kituufu anko wange akuba Serena Semakula n'agivaamu nenjiddamu nenjivaamu Mayinja n'agiddamu nenjivaamu Mwamito n'agiddamu okitegedde kati kitegeeza namatovu yajja nti kati buli omu yali tasobola twali tetusobola kuyita awo twali bali tukolanga bisaawe osobola okufuna miliyoni 600 netwotamatema buli omu n'akola ki ekitasobokanga ku olwo tekisoboka kyoyagala okugjawo nti tewaali kusikamugwa kuba abasinga bagamba nti wagenda mu busungu obuyitirivu ennyo wabeerawo embeera eyo nga ne banno temukyebuuza nakwebuuza okumala akabanga abakifuna simanyi saabamanya naye nze sina yes oyo omusajja ali w'amaanyi nga bwajja wano ogamba Abudu toddanga ng'okuvaawo gaba masasi nga wajja wano ngaba ntono nze nalingizaako Abudu Mulaasi ng'ali ne mukyala we simanyi mukyala we nga akyavuga saafu ali awo kalenda nga amenya emitto atadde mu screen ezo ennyimba video yagalanga nnyo firimu z'aba bano Basalongo Jingo baani Katandika Butandisi ngaali awo n'ekiwala ekyeru sijja kyogera kirinyi yakimanyi ng'ali omwate yategemu akatala kano aka bbulu nga alinda time ya studio mu studio kani etuuke kitegedde nga tubeegomba sajja baali b'amaanyi abo naye ensobi ezaatwala ki akyasobola ozijjawo kuba abantu bakyamwagala Allah kyamwadde obulamu atuule agambe nti kati kantandike ate projekiti empya zemujja okuya nga sizakulaga bubina ebintu ebyesittaza bigenda kujjako abantu mpola mpola tomanyi genda okola nga tosigazza bannayuganda twaniriza Joseph Ngoma mu konsati esoose ku Lugogo Cricket Oval nga 11 Julayi 2026 tickets za mitwale 2 emitwale 5 ate meze y'abantu 8 ya miliyoni 3 tickets ojazisanga ku caritickets.com Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle kwa noti 765558 7225 kino kye tubadde tulinda Joseph Ngoma mwana mulenzi omuwandiisi Vako Powerhouse aludenga konko n'endongo ekutte ku mitima gy'abannayuganda ng'endongo yenyuma eyimusa ekuwa essuubi agikubya mu style y'omulembe kati ategese ekitabangawo twagala Cricket Oval ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa ono mumanyi omutegera bulungi King Michael wuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi $15,000 emmeeza y'abantu 8 ya miliyoni 3 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwako abayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli ye King Michael wakabi muleeta obwana bu munange
kuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndarura be King Michael mu King Michael Coronation Concert ngalumo August ku Serena Hotel hategekedwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Friends of MC Mayor gaita mchitongole cha Equity for Men bakomye mu season eyokubiri ekyali omwaka ogwedde mwakiraba ate omwaka guno tukirese mu style mpya Fireworks mu banga abayimbi bonna first class David Utaro John Black Ruden Waikabako Pacific Vocals Ashro Ujo Obutiti Lady Panzo Lunabe Baza Chris Evans Suno Ben Nembazina Tone Dax Cartel Bruno K Abdu Murasi Maulana Net Rain Henry Mwante DJ SM Wakanda DJ Brian Johnson ne DJ Boogie ba MCZ Kasugu ne Sharomba Kantu Nation Kagwa wangule bilabo omuli obukali ebyalani engato Bomba Salon and Senza Emifreso nebigenderako nebidala Friends of MC Mayor Vena tugwera ku meeting point Uganda kumi na munana ogw'omusanvu k'emipiira abiri mukaaga okuyingira kujja kuba mutwalo VIP emitwalo ebiri ate emmeeza yakakadde ng'ebiwagiddwa Jula Africa Jula Quality Properties Gibbs Bridals Salon and Sun Shoe Center Nati Hands on School of Skills Buganda Kombucha Viva Organic Rosemary Beddings Tim Bekare Zambia Furniture Top Line Machines Dr. KG Beddings Balloon Power Center National Home Health Services. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda Outside the Village Mall Katona Africa Kundundu Complex oba okuva ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Juggernaut ya Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli abasajja balina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazango kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba adde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kana delivery mu nsi yonna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Okay. Welcome to Shalom 256 is happening with Ugamba. As well as Gambo, it is happening. Momanyoruku Shalom 256. Akana subscribing kandi twegate ko so that you don't miss out. Lenya kusomwezi yabiri musanvu lunaku wa Sunday abasabyeko mukama yebazibwe abasiramu assalamu alaykum da barakatu abenzikirize ndala sagala babudde kubanga ntambi asingo bitegeera ebyeyo nganze personally siri wanzikirize musajja mu Catholic tubebaza abatugoberera abakola program wali lwa Sunday saa 2 mujakala nnyo bujjo mutweza zi message ngamuga atuuza Aji Aruna aliwa abonna Aji Aruna twagala kulya ku story ye kubanga his story matters. Wemanya Frank antambi sogera nnyo olw'emyaka experience ate myaka kati osobola okugeraganya emyaka gyange n'egya Haji. Tuze kwetyobola wano. Aji abatata wange. Njagala nyo kwandika kenyi waffe. Ati togenda mu nkaaga. Sinatuukayo. Sinatuuka naye nga nkoze ni musajja mukulu. Badde sinakunda bala restaurant natunda bakawuma. Yes. Kaka Kaganda. Kaganda. Kaganda tete bateke bikatabeka. Tunaze mbadde simunyanga nabuvaako nga musalo olulimi. Aji iPhone oli ku iPhone obitegeera bulungi. 17.
Neera kati ndi muyonta ey'empya ejja. Bwejjanga enkya bagimpa. Obitegeera. Omwetaaji kapo. Nze nkulabira wano w'otyoboolera. Badde ndowooza nti oli wa Samusanga zino zaba Simon. Nayo girina. Simon Kawalaata. Nina kuzino alinga Muzeeyi Magala. Olubuto. Sibwe ngambye. Okwogera obulungi. Ango simu yafuna ssente. Yafuna ssente. Nkulaba. Kino abali ku Shalom 256 naffe tubalamusizaako nnyo n'okubakulisaayo yonna bannange gye mubadde olunaku olwaleero masinzizo ag'enjawulo n'abali ewaka abeetegekera olunaku olw'enkya okubanga mugenda okubanga mukola wabula nga mulinze show eno abali mu kakunizo aka World Cup tiimu ze muwagira bali emipiira egisembayo okulaba nti bayitawo oba tebayitawo olunaku olwaleero tuli wano ku H&M emakindye ewa Haj Haruna Mubiru omu ku bayimbi bannakinku ennyo bwe tulina mu ggwanga erya Uganda. Musajja Muisiraamu nnyo, entalabuusi temuvaako nga bwe mulaba awo. Omusajja akanyiza ddala esswala ettaano. Omusajja wakati mu kubeera nti nno eddiini agitwalira ddala ng'ekintu ekikulu. Omusajja munna business era ng'alina businesses ez'enjawulo ng'emu ku zo weewano we tuli. Atusavinze akamere tumaze kulya ne tulyoka tukola sebo Haji tweyanzeege ekibadde kyangu nnyo ebirungi bikyajja olujuisinga mumalamu nnyo olwokuba nti waliwo otebolanga nnyo obutunda omanyisibu nasazeewo munywe mulye meza ngikonye tulye tunywe munywe toyanzaaki nera nti etukute sapa bakola takeaway 24 hours tukola kiro tukola tudelivalinga muli wano ndi wano ne bana abaana amanya Haji Haruna Mubiru okuva wano kwekisize wano ku H&M restaurant emakindye nga H&M yeringa woteri y'amasanyu olya bwonywa bwosanyuka security gulu tukola 24 hours tudelivalinga tugira ensaniya era wano essaawa ezikukwata wezibanga zitukutte nkesi nga zitukutte ez'ekyemisana olusaniya bagenda duleeta wano mugire kakati tukola emigaati pastries zonna chapu kisumbusa kebab cones egg roll byonna pizza nasabala bena iPhone 17 tukola tulina emakindye ne Kabowa agala delivery 0751000004 ngaawo delivery yo ekutuukako so obuyonjo obugobererwa nekyetulya tulekawo enkolagana ne customer waffe onasemba okujja wano Haji eno space teyali weya waggulu ekifo twakyoyongerako kifo kyayongerwako nti kati tulina ne kalina waggulu tusobola birthday party meetings buli kimu kikola ki bwekiri wansi mutuula empiira twagireka eno wansi empiira tugulabirawo wano waliwo newetusaalira kati eno saidi mukoze ya muzikiti kati ate wali kifo kibanayinange kinewunyisa buli kimu alhamdulillah Haji kwenyini nga tunagenda wala nnyo nga tukyali ku kifo kyennyini wano tulaba nga Makindye ajjuddemu nnyo restaurants ezifanaganako eziwerako mpitirivu nnyo kusoomoozebwa ki koyina nga gwe proprietor wa restaurant ng'eno ekirabo ekiribamu abantu ab'enjawulo amidstov nga n'ebirala weebiri okubanga oattractinga abantu okubanga bakyakomawo ne bakomawo n'enkya naluli wetudda ku saidi eyo nze nzikiriziganya ne competition okubeerawo mu kitundu banga kikuwa okubeera nga enkyukakyuka mu byokola ng'akatunda Shalom wakagambye nti kalungi ate ononyo akawalala nga kabi ojja kujjukira H&M ekyo nno kijja kubeera nga kinsanyusa so kakati n'ekirala ebyokusoomoza mu ebiri ekusoomozebwa mu ekuli ng'emiwendo egitafaanagana waliwo abantu nga bo bakola kifiiriza nga yenkola yes kati eyeerimira ettooke tajja kutunda nga nze asuubulawa asuubula kati gwe ate akikola ekyo
oba olowooza nti osoomozebwa era omusajja wapisa mbi naye kikuwaaki naawe genda ekayongayo nekyebukanage ewaabano gulayo ettaka simba olusuku so kati enkulaakulana eyo ey'okubeera nti tuli wamu kikuwagwa okutereeza enkolayo ebeere nga yeesinga basobole okulowoozanga ku kifo kino ekyambeera. Wali mu kiyungu nengeddeyo abakyala abo abali ku ttooke eryo waliwo enajjako wano ssaawa zaalinga 5 ne bampa ettooke eryo nga likyayokiza ddala bulungi nnyo. Abantu bano bakuyambako naddala ku mmere n'eŋŋanda kuba emmere n'eŋŋanda gye tusinga okwagala ffe esobola okuntambuza okuva ekyanja okujja okulya ku ttooke. Osula kyanja waliyo ki? Owaayi nekwekakwekayo keeyo kale munaye walinga kyalo kyaffe nga tubyagala naye kati buli ojja yenna kyanja kizefe bakyanjiizi najeera buwaate nera nina olusuku lwange buwaate awo nze ate nimanyi kati oba ojjajja nga olima badagamba nti abantu bano abafumba because omufumbiro y'omu ku birungo ebikola restaurant okufumba emmere eno omuntu nasobola okubeera nga awuumira ku kamere ke nalala kana akaganda obajja ludda wabbo. Abantu abo bw'oba okola ebintu bino olina okubeera nga otraininga abantu kubanga buli restaurant ziba ne recipe yaazo. Nze recipe yange nga nze omuntu mmere ya lumbe mmere ya mikolo akawoowo kw'emmere y'emikolo esikawulirako mu kiyungu kyange kitegeeza mba sifumbye. Kitegeeza ki nti ettooke waliteekako essaawa 9 ligenda okutuuka essaawa 7 nga ligira liti nga liboobedde akakulisimansi akaceere njagala nnyo n'empulira ku kantu oba kayiriki nga kawunyamuko nga ndi muntu oyo bwe bityo bwe ngoberera recipe eyo. Omuntu n'afumba olwaleero emmere neetakola ekyo kikolwa kye ngambye oyo mbanga oba mugobe. Ndi mugobi ate ndi mukambwe. Yes. Ku business teri kusaaga. Anti kati omukaggo olaba kati abaana abo bw'omugoba wano omubi agenda ku next do n'omulungi agenda ku next do. Kati kitegeeza ki? Werowooza ku kifo ekigenda okusigalawo okusinga oyo omukozi akolamu n'agenda. So nze sifugwa lwa mukozi naye nga njagala ebirungi byokola era nkusasula. Kati werowooza ku birungi byange byenkusasuza ebikusasuza nange ompe ekyange kyenjagala. Abamu bagamba nti okuba nga olina bizinesi ng'eno bahaja ebiseera ebisinga tukusangawo tukulaba oli. Abamu ne bagamba nti ate olumu kiyinza okuba nga lwotaliiwo oba olwadde oba okoze eki ate abaana ne bagamba nti nnyinimu atali ogenda okukomawo nga byadobonkanye dda. Olinawo omuntu gw'osobola okutendeka noga nti newemba siri oba gw'otendese nti newemba siriiwo ekintu empire gikwasaganya negenda mu maaso nemba siriiwo okumala omwaka mulamba ekyandeemuwa eri bulungi nnyo client ajja kufuna akatooke ke bulungi nnyo ke yamanyiira service ejja sigala nga nnungi nnyo oba olinamu okweraliikirira okwo nti a micromanager. Of course tekiggwangawo ekyo kuva lwe natandika nti ndowooza ku bizinesi yaki ya restaurant ne manager muyina naye simwesiga kuba ne manager naye abaako wakoma okutegeera naye neerowooza kuki nga ye ku bibye. Buli yakola bizinesi nagirekera manager eyo okutwala okuvunanyizibwa okukubikira nti yagwa kubanga ne manager alina waatuuka tajja kulowooleza kisembayo omutwe gumulume nti adde ku ebyo ne mumiro omuntu ajja kukayanako kyasobodde. Waliwo abamu nga managinga nenga alina kakola ebbali kati obudde bwokukalowoozaako nabo bumuwe. So kakati weebereremu keera ku makya omulimu gwo gwagale lowooza nti kati nze mbagamba wano abaana ne mbaganzi bannange sigenda kunoonya mulimu walala. Ono ye maama wange ye taata wange. Wawulira nga tojja tulina policies lwemanga nagamba nti no policies awa number 1 smile. Yes. Oba wazze omusajja yakukubye oluyigo otuuka wano smiling nga yingira ne kasitoma tobimulaga. Naye ogenda okibagala n'obagamba buli lunaku n'obagamba buli lunaku naye nga omala ki ajja atumbidde ebyo byonna byebikoba ki. Kati manager ayinza okuba nga taliiwo yagenze mu birala eno bakasitoma bannange mbabuulira gwe ntambi ne shalo restaurant okugenda okugwa egwa leero naye otegeera myezi 9
nga yagwadda olaba ntebe enkalu byonna obikoze okoze buli kimu naye nga abakozi bagisuula kuba mu bisuula restaurant zino wammanga mulimu obutaza balance mu budde okulwawo okumusavinga kasitoma emmere n'ogibisaayo okumuwa emmere ewoze owulira obuyonjo bw'ekifo emmere obutawooma bingi ate mu kasitoma we bajja abangi ate era bagenda bangi ate teweeranya nti kasitoma asanyuse aleeta batono anyize atwala bangi era ako kakulu kasitoma asanyuse aleeta batono naye anyiize atwala bangi awo siyawo mmere awo tombuulira ate bo tebajje bakukikubirawo awo ebyana byawo ate nabo bajja bazze kupanga abakozi abo boolaba bajja balina obukodyo bwabwe yes ate balina chain zaabwe bwakwatagana n'owekiyungu wekiyungu abega aba alina okukwatagana n'owa counter nono aluddemu yes otutte kati eri gyotutte yange baba ne sayini za togiwandiike abikolangawo amanga ne restaurant ekisaasawo wali maruko nawe wabbako ate mamange yajinkwasa kate mbusiru ate nga nziba maama wange bale kati nga timanyi okuganda oziwandiika ezinga efisi togiwandiika togiteekamu eyo netaziteekamu neeyitawo baba nakakodo zedi haji wabitegeera kati gwe obukodyo obugwamu otyo naye gwe ebbanga lyomala mu mulimu guno omala n'ogwagala ate n'onyongereza kubanga ne baneighbors already awaliwo abamu nga balina mukwano naawe ne bakiyijjira ne bagamba waayi wafadda kati abakozi bamanyi okuddira amatovu noba nga okozesa manager taliiwo ate manager ayinza okuba talina kukolagana n'abantu ki beebweru abanamugamba kati zefuna obudde nentambulamu bakyali bange emmanju kiri kitya bannange lwaki gundi sikyakulaba akazibu kitutereeze nenoonyereza kyekyakunyiza ebyana byammwe kati abaana abawala mu restaurant awatali nga teba supervision y'amaanyi bagobye nnyo bakasitoma abawala yes attitude bw'ojja n'omukazi omusajja bw'ajja n'omukazi oyo bamukolako kitono bajjanga alina omukazi gwali naye yes oyo akolwako kitono tebamuwa keya tebamuwabalala naye gwe jangu ng'oli musajja wekka ajja kuyimirira awo dakika 5 akumereko obudde akubulira ebizibu bye ate basabiriza nnyo abawala naye abalenzi abamanye nakuyo of course naye kyembasaba bakyuseemu kakati wano we babbira omwana ayinza okugamba nti tukozesa enkota zegundi 15 addira enkota 3 naleeta 12 enkota 3 naleeta bikolokomba kati bwoba tewakedde yes obala bikolokomba oti gaweze 15 lwaki tetukyafuna lwaki manyi kale obubbi mwebuli naye ozibikirako mmerenge eggwawo ate sente teziva n'oyumba n'oddamu paka kwagala kwerimira nogaze nsuubula ku musuubuzaaso wakubiri waliwo oli owakatale awe mu nnimiro ow'emmotoka waliwo asuubula ku emmotoka ate nze ne musuubulako gereka baba kyekyo ekizibu noga kati mukeere essaawa 12 oba 9 oba emmotoka eyingira 9 n'ogenda n'ogaleeta ogenda osigala weweereetera ofuna bw'otuma omulala tofuna soka kati ennyama ng'eyo amagumba bakkiriziganya ne babucamaani bali nateekamu kirezi ez'amagumba ezi nga 4 oyinza okugamba nti kale amagumba bagaleete gakole supu omulungi okitegedde akati ateekamu amagumba kiro 4 yenamanya nataddemu 4 ate abigatta wamu gwe ateeka ku minzaani nti kiro 5 nziza 5 gamba ebikudyo bungi restaurant so bwoba toli mugezi receipt zino ziddayo abaana nebakolaki kazibe bino bi point of sale omwana system bakyusa nkyuse wano
balina amagezi agatusinga musomya it so tusomozebwa byebyokusomozebwa ebiri mu kintu ekyo ekisemberayo ddala Haji ku kintu kya restaurant tugende eri mbozi endala waliwo akaseera akali ak'okusoomozebwa kewafuna naffe bakwano bo ne tukweralikiririrako nnyo akaseera ako kajja oli musajja muisiraamu restaurant yaffe tugiriiriddemu ebbanga propaganda n'atandika okutambula olw'ebiruubirirwa ebyenjawulo bali bye baalina ne bagamba Haji tamugenda nawe atunda embizi ekiro kyakuyisa kitya era wakiyitamu otya okulaba nti no ba client basigadde bakyakuwagira nga yebakuwagira essaawa zino kintu ekyo kyansomooze nafuna okusomozebwa kwa maanyi ng'omuntu naye Allah akola omusaala tegulimba nasaba nensaba abaliwo nange of course baaliwo naye kyenalumwa nti gavumenti nga yo manya abantu balina ekifaananyi kye banteekamu nzo ndi mukwano gwa Kasolo nga minisita ndi mukwano gw'abannabyobufuzi era asobola n'obbawerekerako kati batuuka ekiseera ne bakinyambaza nti ndiwo NRM otegedde ate naawe ng'obimanya omuntu ali mu buyinza w'omwegaana ate nobeera mu katu ebeera level ndala kituufu so ne bannange bali bwe baatuuka ne banteera embwa osegedde embwa nezimuma restaurant bagikubye etuuse ku ttaka nga ndaba ku muntu ogwo naye nga ekinsesa abantu bawano baagala nnyo omuntu alumwa n'ali mu ali mu nnaku abangambe nti abankiwera ntya nti kale ekyannuma okutuuka okubeera nga endowooza nti naye ddala bano abasajja be bagamba bempagira tebasobola kunyamba ne bagamba kubanga restaurant saagala capital nze mpa buwi ssente nange nyongere kulanga kubanga ekibi kivaawo na kirungi otegedde nti kati nze bampe ssente teeke ku TV mpegwe ompolereze wolerezeeko nti balimba n'ekyo kyonna tekyasoboka paka ku ttaka namala kutunda byange nenziramu nenkuba ekintu kino neneewozaako kyali kinene nnyo bwe kityo nemwe temugdamu wano nga ntunda abantu wano walinga wajjula ate omanyi n'omusiru abaana abawagizi of course omwana yakwata akadata kasenji 10 buli wogenda ku TikTok bw'otiba ku live gundi nga otunda embizi ogaba obutwa kakati ekyo oli property wa ya state ninga daba state tebamanyi nga tebamanyi kati ekinnuma ekyo nange era natuuka ekiseera neŋŋamba nagamba naye kati kanswalire ddala kubanga ndaba bange bannange badiringirawo manju bafuna n'owulira nti oli yafunye olukaaga salimu salaamu wadde 5 gundi abo bonna kyokka nga ba gavumenti netebogabaawa okitegedde noba nange nkyuke nenjagala ngendeko ewassala eyo naye nagendayo saagendayo naye mutabani wange bambi Allah amusaasire yafa mulwana naye namugamba kati mulwana sooka ogenda olaba ekiriyo olizifuna onombuulira nange weekola kyomanyize nina ensonyi nemundabya wano naye nina ensonyi kati engendayo bwe nti nannyima mpulira bubi kituufu ate nga bagamba wanika omukono oyogera ebizibu omusajja omukulu nga n'abalala bawulira kati nga nze ebyenjagala ate nga tekisoboka nga njagala agamba wayo jangu yingira mu kasenge yogera ebizibu mugambe nti Saanya yakubye restaurant yange yagambye ndi property ya estate ya simenye agent wa gundi nga mu butwa nina embizi simenye nkola kyatuga omwenge gambi munnyonnyole ng'omuntu nze n'ekyo ekintu kyatanishinga kyansuula nti n'ekizibu ekyo infact twava ku gundi yatubonga naawe tubonga naawe eyo twayimba tubonga naawe naye nze kinene nnyo mu tubonga naawe nze njogera mu kamera nafuna miliyoni nga 5 millions kulaini ziwateekamu awo miliyoni 5 nesimayiro yo ng'olina ku kamera sinikanya baali wasimayiringira mutubonga naawe weyasinga onyumiramu kale sibo nafuna emiliyoni zange meka 5 zokka kakati
ne tukolakolako bino ebya nga batuwadde kakati abayimba mutuboga naawe mwebe tusooka okulowoozaako ngaabawe kibakize balina obulimi bwabwe bagaa kakati ebiseera byo nali nzimba awo nga kumbuzi awe wati awo kutegayaza neŋŋamba kati olaba mbadde nzimba kiro na misana kati ate wengenze mu zino nembalamu nga bakuwa milioni 5 neŋŋamba nti olwo 6 nduyina anti nga buli olugundi kampeni zatandika nga lunaku tulina okukola emirundi 3 kati nakolayo wiiki emu emikono nebitandika neŋŋumi munda muli eŋŋumi abayimbi nzeeyo project yatuukira ku nze eyatubonga naawe. Welcome to Sham 256 happening with Gamba. Program gundi okitegeera yatuukira gundi ne bampita nalina manager wange nga bamuyita sijja mwogera linnya akati najja nagamba waliwo ekiriwo tugende ne bampita nga ku BTFM office mukulu nampita netugira ne babinsomera nagamba bantu ki booli bosobola okukola nabo akati bankubira nga bakubira nowekiwatu obimanyi otya akati eno nga kiwatule nga nze eno mpita eno nga ndaba kusaasira yani okusaasira oyo yampitamu akati nga kusaasira begatta nani nowekiwatule ng'omuzannyo gwo gugenda naye nga ffe ekitukubya ensi yeetaagamu ensonyi n'okubeerako omuyaaye kituufu nnyo ekyo birina kutambula bibiri ensi yeetaagamu ensonyi n'okubeerako wa street oluyaayeyaye kati naddira ebiisa by'ebuwaate nti abantu tebawuganya mu bantu tebadda mu bantu tebalwana na biki nembireeta mu bizinensi kinyambyemukko naye singa ndi wala songa badde okozesa byakiyayo byokka singa ndi wala naye olinamu kali ninamu kali bandaba batya ate oba oliawo semakola nagamba gwe ekyo wakirabakeeka gwe nga bingi ate busiraamu nebombikkirira kabuli munaddiini ate neddiini naye otherwise singa ndi kirala nnyo ninemu ensonyi yes ekitankola bubi so nadde emabega business line ezidde emabega ennyumba yange olwo bamuyita honorable wene namugongani semujunganda baddira bagamba nti buli ayimba tugonga naawe tumuboole boyikoota eyo njijjukira twagirimu batuboyiko mwe mwabikola babamufawe kwababoola mwana mubi oyo 26 kyono lwacha ninanyi anti kati myaka giyiseewo tubikyuse kampeyini eyo semujjagikulira bannange obukyayi buli mu bantu bawansi banne singa mumanyi ab'ennyara mwalize ku ground nemubuuza kinoomu nemumanyi ennaku ye ate n'abaana abakola tugonga nabo abayimbi mu ggwanga baali badde at least babali nyo bagaba baminisita bahonarebo batobe tubawaddeyo ko akamotoka kaako buli yabadde bonna music yagwa awo atandika olugendo lw'okugwa batuboyikotinga kakati nze ng'olanga oyinza okulanga ewa oba wayiganga oba wawa buubwo enguudo bazirima ziruwa kale ozisemu nnime naye naye neŋŋamba ndowooza abantu ekibaliwa naye osaawa eno kyekikola ki oluguudo lwange luno okuva wano emakindye okutuuka ku busaabala road ku ntebe road wafuta ewasikyali mmoloka yabbeeyi ekola ki eyitawo era ne bizinesi z'abantu zikulozinze omuntu bamujja e Masaka mu town ne bamugamba tugenda Kampala ne bamutuusaawo nga bamusibye akantuntunu awoza tukyali Masaka n'omuteekaawo n'omuggulawo bw'ati agamba waayo wera tunasimbula nga tali Kampala so kati bingi ebitusomoozezza mu bintu ebyo politics side eyo ate nga siri nnyo era nze oba onyambanga olwa politics onyamba buyambi naye nze sikuwagira okitegedde ng'omuntu nze mpagira nsi yange ate siriko side mpagira oyo asobola okukolera
eggwanga ebirungi ebigitwala ebigikulakulanya naye nga nze tojja kumanya kyempagira okuwagira kwaye kumba kuki kumutima tudda ku gundi oyo ani oyo yani oyo akira Semujunganda agamba abantu bola batubonga naawe Semujunganda yatubonyabonya ne business cream zagalwawo cream production nze nakolanga nga nkola jukira waliwo battle ya Eagles ne cream production yani golden band new Eagles ne golden band ne cream ndoza byali bisatu awo nawulira akaliro era sebo abakulu abagaba sente buli yayimba sesabiranze kanoyo bebe kulu naye wabanga yalimu naye bamuwe osteget bakamiliyoni bani twalifunyeyo akantu akagamba nti bobadamira bayita munego haji tutoddamu kulaba kate okuva ku kampeni ya 2016 abiri mu tetoddamu kulaba abiri mu kaga tukulaba ngolo nine ekitengo ale sendewo zisinze okuyitinga ne nyingi bali mu lukaga awulira ababanja gravite abanja olukaga agundi abanja eno okitegere kate tutakuddamu kulaba kitegeeza nti onakyo wayiga wali oba walina kitengo nze natya buti natya kati nze sobola kudda wano lwaka mwe munzije mwe munoonyeza nsobola kunoonya kamera gigamba bizibu byange otegedde ate nga n'oyandowooleza naye alina ebyokukola eyali ndowooleza nanjo kyayo alina ebirala ebikola ki abamuwadde balowooza nti bebalumwa naye abantu bali eyo nga ebiwundu bibali ku mutima naye nga tebasobola byogera owulira oli afudde pressure okitegeera tunuulira ebintu ebitambula ze n'ennyumba gye nzimbidde emyaka 10 nze nkyalimu ebyo ebizimba ennyumba emyaka 10 emu naye gwe twatoba naye mwebale aba abantu abo ngoba oli emikyanya nga bagamba mwagamba amalwaliro mulimu eddagala liiryo nzati nayimba nguudo bazirima ate wasmailinga mu line yali egamba eteyo line yali egamba sikyagijjukira tuli mu kuhiiringa saagala jizza naye ebintu ebya corporate kati akakake nayimba basobola kansasulira buyimba teruggwako bazirese kenza alese naye tubonga nawe yakolaki lwasigala lwamaanyi so ye embeera gye nakosebwamu mu side ya politics nalumwa nnyo nakati nkya struggling ng'omuntu okweyimirizaawo kubanga luli music yayatuyimirizaawo kati gwe twadda mu mmere nayo ne batulumba abo ne batulumba naze kuli angege ageba mpengege ekigambo kikulu ayaka mukulu ate nze newunya abasajja bano bogamba nti bakuwagira ate tobalabawo wano kubanga abasajja abo ne bakuwa kadiiru kamu ne bagamba nti kati gwe supplier wakino bakubye nnyo tukola ate baba babiraba baze ddala bakyali bange supplying emigaati mugudi olaba abasajja barracks z'amagi kwati makindi ekulinanye barracks abamu bakyali bange batuka n'okuŋŋamba nti ebintu tubiraba naye tugenda kuweerezayo $5,000,000 osobole okwirwanalwanako ku social media ozezze ku bantu nazo saaziraba gamba n'embeera naye Katonda w'amaanyi yasigala akulabirira kituufu haji gatuzeeko ku lugendo lwe gwomu ku bayimbi essaawa zino ntwadde olina ebikuchallenginze naye ng'omusajja oli mukubeera ng'obiyitamu kugamba mu njogera ennyanga oli wumite oli gumite nnyo mu mbeera yonna gy'okikoze weekuumye bulungi nnyo ng'omusajja ow'eddiini ennyo ate agikiririzaamu si kwambala bwambazi ntalabuusi naye ogikiririzaamu ddala era oli musajja n'ebikolwa byo musajja omuntu mulamu ennyo kitegeeza nti mu njogera ennyangu olina kariya gye tugamba spannings over those years and n'otuuka ku height yayo eno bwe tuba tuzzeeyo ku lugendo gye lutandikira Haji twawulira ebiboozi Haji oyo gwe mulaba eyatandikira mu bwakinyozi Haji nga tasaze kigooli ne basala Haji eyo no gye yava ne yeeyunga mu muziki Haji kyali kitya mu lugendo okutandikiriza ddala okulaba Haji ng'ate ovudde mu bwakinyozi okiba nga kyali kituufu okuyingira studio olwani abagamba tubiwulira kubanga byali bitya akirabiri bitya okugenda mu studio awo tuva ludda wa Haji kakali nate kati babayisiza kumpi nali kinyozi naye ate nze nakanika nako
radio gaali motoka n'aba wapika emmundu oli kati okukanika kwange omusajja yanetisa Mainford yakamunye eba ya motoka ya motoka nalinga awo ekibuyaawo awo kukavulewa wamwe tugende n'ekyo awo ekibuye kavule kati galiwo omusajja baali bagita ya muzeyi wedi nenga banjigiriza waya nga njiga waya patu nga yanjigiriza neyanga bulu yanga sise matabalo amanya kati gagenze ganerabira so bantika bankozesanga bano abulenzi obutandika buyanga weereta awuli mu 7 enki emyaka mu myaka gy'ensanvu omuntu olina omusigira ku kifa wilusipanda ya myaka gya nsanvu mbwatu oli mu 70s nga gwe oyiga okkanika ala awakuza era nti ni musajja mukulu naye sinaba at least oyinza okumusingako singako ng'etaano oba ena kitegete kati abo boyina emeka kakati nga nkola ki nga musajja nkola nsiiba nkola nga bampa lindaazi nga niwera mu butunda biki munanasi buno obutabo amata gano ag'omukaveera kolo nga nali siinaayo zenjawudde omusiraamu nga ngamba jangu wano gwe kamusiraamu leeta gundi eyo kitwala nasooka nesigala zange atandalya ate oze n'olugezigezi gwe ojja kitegeera mugimutike nga omusajja atambula ayanguwa ewamwani ayanguwa ennyo Uncle Eddie Sendi ayanguwa Sendi ayanguwa agatambula kakati oyo mutwale nti Sendi agambye nti agenze asimbudde kati nze bagiyitika sinnalya nagikuba okusala baloodi awo nenziruka emisinde nakikuba wansi okuva olwo nenva mu bwamakanika saabuddamu nakati awo nensooka nempootako ku bizimbe 13 sere 13 ndowooza 3 kakati ekipoti go ngenda okola nakyo seminti nga njokya ate nali kalenzi nga nina omumiri muzungu mwete mundabamwe munzirugaza naye zirali mulungi nnyo nga ndi kalenzi keeru waliko amata era semakula ndo bawulira ebaliyongaba tewawe nga bantya omuzungu uyo omuzungu kati yenga so nava mu bintu ebyo nenyingira ate enviri nazingirako wano erwafu awo nasalako enviri awo ne Kenny musajja kati mugagga olwovudde ebuwaate wali ovuddeyo olwedde ebuwaate ate nvaayo ebuwaate waffe yemukojja ŋŋendayo bwenzira bwevaayo kati sijjukira kuvaayo kakati naye kuwadde ebbulemu kakati kakati nkola ntya oyingidde wa Kinyozo ne Kenny tusala enviiri mpaamu ng'oyigira ku mulimu olwo nga mmanyi kakati tutuuka ekiseera crested awo wabaawo obwana nga tubusala nga ate mashini atebula nga twawukana ate ne Kenny bubi kati nga nzira ewaka nga mukakojja nga ngamba naye gwabeera muno abyebaka buli ssaawa mu galaji okolangamu ki angamba tugende njagala kola bizinesi basomedde bizinesi ekayunga ekola nti bizinesi ki mukyala nti bizinesi tugenda kukola migaati nenzira migaati ogiyigire eyo nengenda ekayunga nga nasooka givuga kagaali tegede wano baana bange ebintu bino byenjogera sibagambye nti mundabe nga bwe nti ndi wakagaali mundabire nnyo wano wenkola ki of course era naye wendi
olugero luno luzaamu abantu bangi essuubi abali ku ekyo nga basobola okutuuka nga Haji Wali kati. So kakati bwe nakola emigaati egyo nga nze ngitambuza ngenda okulaba nga girinya mpola nga kitambula mpola. Era oyo Kalangwa nze yalina edduuka e Kayunga. Omugenzi Kalangwa, yes. Mungu amusaasire naye. Nagenda okuduka nga nze supplier we w'obugaati obwo. Yajjanga ne box. Nga nzijamu obugaati ne mbumuwa. Buno bumwana akaaba. Obwo buwanvu obwo ne buno. Buno wetolo. N'eminene. Nyeze ja baasi ekyo. Kati awo mala ekyo. Nga tovuze emigaati ne bavuga. Ku kagaali. Ekiboksi nkirabye emabega ku kaliya. Ekinene ekya kaki. Kati nkye nakola nga mmaliriza olwo bizinensi. Ekuba etonnya bino si bye bino ebyuma tebyali byuma eri bagizibanga bizimbe. Kati enkuba n'etonnya ate eno tugize bisanja bibati bivuddewo manyi nga struggling nnyo. Kakati tugenda okulaba nga temigaati enkuba etonnya ya season. Yalimu ne season. Tetwabanga nagundi zino zimprova biki nga tubikka mibikki ng'enkuba weeba etonnye olwewooro w'eggulungu ate nga lugisuula. Oba oteeka mu booti ng'ekitandaalo kyeki munda mu oven eyo enzimbe ng'ate gigwa ng'eyo bizinesi. Genda okulaba e Kampala tebakyaleeta ssente eŋŋaano eweddewo. Kati ng'obeerawo wiiki namba oli eyo ogaa kati okoze otya. Jjukira nali mmanyimu ku ki kusala enviiri. Nenoonya saaluuni e Kayunga awo. Waliwo omukyala bamuyita mukyala Shane. Ow'emigaati yalina musisi ono nga bamuyita Shane era alina Shane Saloon. Nsaba omulimu nga bampa. Era bampitanga naye nali muzungu mweru nga bampita Kazungu. Omukyala oyo yalina akaloboozi katono. Nensala enviiri naye nga nsala enviiri Ssemakulu olwo atandise okuyimbayimbamu. Ntomedde siba mwana wa mama ntomedde oba yali atomedde biki. Ebiseera ebyo nali ntidde ne ngamba nosera basiringa ali wano anyooka. Ssemakulu abeera kizibwewo. Kizibwe kiki? Cousin. Omwana wa Senga wo omwana wa kojja. Nze Ssemakulu muyita kojja. Go muyita kojja. Muganda wa Sambisa yazaala ono. Muganda owokuna Margaret Nabatanzi. Muganda wa Ssemakulu yazaala nze. Gobeera yabeera kojjaawo. Kino kiki kye mwaleese wano? Oli ye kojjaawa. Ono mutani wa Ssemakula. Kati gwate gwoyogedde. Muga kojje. Simanyi. Kati kyekyo gamba okitegedde. Yes. Kakati nga nkola kyawo mbadde kuki? Wadde tiwa. Ogenze atanso okuyimba ntomedde nebuuza tomedde. Tomedde biki? Kakati ennyimba ze. Eza Ssemakula. Nzaagala. Raba amaaso rabe. Ziwampangula ezo. Kati aziyimba nga nina mwagala nnyo. Era twatandika omuyimirizamu okwagala okumulanga nti tumumanyi twava dda. Oyo mumanyi akateepo k'embeera nako bweti nga njagala nnyo kuba Ssemakula twakola ffenna ngira mugamba weyongere yeeri nga tuli mu buliri nze nafukanga naye nga yeeba Ssemakula yalanga akola ki yali mubbi wanva emyaka egyo mpale mbaaya bwatyo bwewati awo yakubira ku mayinja awo bweki awo so kakati munnange atandise okuyimbayimba teeka obulina obuyimba bwe nga mbukwata naye nga bwesala nsala nnyimba genda okulaba oba kawala nga nkawuuniddemu akayimba ka Ssemakula kasooka katunule mundabiramu tekanziyako maaso nange nga omusalira omutwe nga nyinza ogusalira eddakiika 3 kitegedde paka nenjira mwete nentereza buli ekira nti balina abudde mu kati buno bugeneti era nga nze nsinga obbasala kati geneti ezo so kati awo nenzisala nzisala babawo abaana banneyiba nga bantunuulira nnyo nga naye bomanyi ate kati gwali agaye nti nnimba
ani nje sijja kulimba sinze kazibwe sinze kazibwe bano balimba nsimanyi kulimba ebyange byalaali wakati mnange abana banaiba oyo nuseo manager wa yaliko manager wa Mzee Mawa yo Mawa yatujja mu kyazaka tubuliye ku Mbozi yo Eagles oyo Mawa Mzee Mawa yasula ekibiina ate guno omwaka gwenda bideko Mawanga yambadde mgundi ngato era bwatu byabeeranga naye mabegaka omulabyeko mu canvas nga ziri closed Mawa bagamba bamuwa offer wano alyanga nage anyazimuwa abo bali bangobye ne ku motoka mbotogenda mu kyalo ndeka by the way oyo omusajja Mawa olimba lwasaasira olwa mayinja oyagula tepu ya nsaasira nga yagisuubuza ogenda mu Eagles ng'egenda mu byalo naye nali siina kintu ala mu byalo nga nzizza emisango bangambye sigala neneesuubuza neneekwata ku bokisi za nsaasira ez'oyo zanyamba nnyo nantwala mu trip eyo nemala emyaka nga tutunda tepu za jalo n'oyo nsaasira bana sebo webale nnyo wanyamba webale nnyo Mzee Mawa so kati neesala enviiri nazimala awo na mu nviiri nenzira ate watogamba waliwo abaana banaiba abajja basala kati waki byota obyagala ebyo bireke waliwo kyebakola ekyakuleetera okukola ekiddako era akati ekyabaana banaiba abo nga tebava wensalira obwala obulungi obuto akati taata waabwe n'agamba nti ono ateeka okuba abasalira ddala enviiri n'abasalira ddala nokuwulira musajja abakulu baagala abaana baabwe kituufu agenze ku poliisi awaabye nokulaba abasajja beeyisaayisaawo akawala ne kajja ne kandabula nasiba kiro kuva olwo kayunga nengisibula saddamu kulaba kayunga awo nzije Kampala mama wange alina ettaka mu Kisenyi alina saluni mu Kisenyi awo mama nembumuyitiramu ng'ekikulu mwana gwo omanyi bakayana bagamba gye era bamama Allah batusaasirire akayana agamba jangu kale wano tinampa nayo nga nsala nviiri mu Kisenyi ogamba mulimu gwo gwa mu mutwe buli woogenda olina okukulubula enviiri wamma nga nsala nviiri mu Kisenyi nsala enviiri mu Kisenyi mashini bajja ekiro bazibba ate mu Kisenyi wali omubbi nzigoba mbandi awo nga Ssemakula zze akubye olusaati luno olukoola luno nkajugala kaali kakola ka black nga kalina oluntu wano wetingano kamasaamasa olwo nga alinako ku luyimba olw'amaanyi olukutta eggwanga nga tava yalina teepu eyo ya teepu gye baafulumya nga yambadde saati eya brown naye nga tagivaamu nga ye mulanga ndowooza akasaati we wano omanyi buli wakuba nga akayimba ssebo okubanga ekipande olino kiraga omuntu ono yenze ono yenze tuli bayimbi kati nga nkolaki yenda okutuuka nga Ssemakula olwo nsula Ssemakula ku Saabala awo nsula wa Ssemakula awo nga kusaabala nakati era esaati eyo nagisangayo nange nga nebba nenjambalamu yalina oba okyagijjukira Ssemakula esaati gye wakuyambalaga ayina akatoja akampi n'akagundi nga wano eringa ya golodi gye wayimbiramu erina tepu kweri eyo naye yamnyamba nnyo Ssebuti sisaati yo webale nnyo akati nga nsala enviiri mbandi awo nga Ssemakula zze akubye akawato atadde wano kisoneri kitali mulayini tekyabanga mulayini yekiyateekangawo kyasi zali zakajja essimu ezo okuba n'essimu boyi ate nga temuli layini ngetabula abagagga bonna ngeyaka gweoli wadda oli wadda onabimanyi ono gwetonaba kutegeera olwo netujja kunyumiza wano mu byatugonga naawe eka tubiri ebyo etuliko byono
myaka gino kakati ng'agiteeka wano agira n'aginyiga akagombe abaliwo nga bamumasagga bati nga balaba ine essimu mwe kitegeeza gwe ate yeri teyaswazanga erina akantu kaja ni akabulu ni akamyansa kati ebyo nga kwe yeeragira kakati ezija mugamba babadde bazise nali ngeze mu kilabu ekifo twakuba endongo nga ngeze mu kilabu ne babiyoola kati babiyoola aze nagamba naye tukoze tutya kati kumbe naye neegomba bino byesala enviiri ayagala kukola saaluuni ekitegedde akati mandi agamba haali n'ebintu byange biki binagulaawo nekambikuwe kale ziyambimbuzaakawo nemugamba ho mukati ekola bulungi kitegedde n'abigula nga jangu bambi nakwata ebyuma bye nakola ki n'abiyima ngadde ekampala nga nsala nviiri nziramu ngenda mu ndongo ekiro manyi nasulanga mu kasaaluuni omu munda nga wemba suze wasemakula ebisaabala nga nsula muki mu kasaaluuni nakati kwolwo nagenda mu kilabu nenkeera tenenzije wasemakula ngenda okutuuka ekiro buzibye enkeera lwe bantwala ne bansitula bakobawo ne bazinoneza semakula kati buba bukyanva mu kilabu nti mbasanga nembagoba manyi nange nali era bano nze mbeewunya bepanka mbo balina amagaali nange nali wa gaali ey'omukisenyi muwondera ebintu tuwondera maama abayaaye baali bajja kunfumita ebiso okitegedde tugenze tugabanyigene paka eyo simenya ku speedika eyo waggulu eyo abayaaye nembata enkeera semakula nemugaa nti ebintu byange babali bakolaki naye ne bamugamba nti omuyaaye yayigere n'abayaaye naye ono omwana mujja wano bajja mutta nakola nangamba jangu tugende nanteeka ku kyebusaabaleera kati awo nga bali mu Eagles bakola ebintu byabwe mpolampola naye nga si byamaanyi oba yali Eagles awo oba yali ki oba Emitos Gibros awo ebiseera bya Lutaaya Gibros oba Emitos bavudde tubagenda ba Diamond wakati oyo yali tanaba kugenda mu Diamond Gibros yali yani ya Lutaaya mwami Lutaaya Emitos mwali Malukatumba Nedi Sendi kati awo we bagwira awo we batabukira awo wakati wa Emitos Gibros Exodus awo naye isu yange wasemakula kati isu wasemakula olongo okola ki era yamala nakuterawo saaluuni awe busaba bangamba jangu kati nga onoleta omuntu omujagujagu ye tanoonya waagwa tabula nakyakola nga ntandika nga ntandika okuvanga ennyimba zino jukira nali nzitegedde eza Semakula nga ngenda mu bibaala nga ntandika okuyimbayimba mu bibaala nga nkwata eza Semakula nga nzimba ziwampangula nga ne zino ennyimba endala ez'ensi tugenda mu bibaala ebyo ngenda kugira chapuchapu sijja nga tugenda mu bibaala ebyo nga nnyimbayo nga nvaayo nga bamugamba naye waliwo omwana ayimba nga gwe otegedde bamugamba ekyo nange saakola ki kati katanda nyimbira mu Popers Band yeyaba Albert Kyewalyanga omanyi wamuwulira yafa namuwuliranga buwulizi simulabangako oli kisajja kikulu oli kikadde naye wekola takikulu omumanyi akati Albert Kyewalyanga yanyamba nnyo ne taata we wa president wa ITI yanyamba nnyo of course mwebaza Katonda yamuwumuza emirembe famire eyo njagala nnyo akati banyamba awo nenvaayo navaayo awo nenyimba ne mu Josam's Band eya Maria Mulinde eyo mumanyi
Kakati nayimba muya Utandise okukola own compositions zo. Ntandisaawo ninamu akatabo kange noluyimba walita Brendo likawala akalungi. Olwandise. Mpandiika sivaako kati kyenalabidde mabega nayina mu Purple Pulse Band mu Josamu nayina mukwano gwange ye yali afuuwa Mirere bamuyita Grace Morgan. Grace Morgan Grace Morgan kati nga tuyigattanga era tulinga balongo tutambula meka duo babiri kati netwegiragira ye yali mu byuma nemuga naye nedda n'okuwandiika tusobola netuwandiika naffe kamuwandiisi nga naye ne muwandiisi naye awandiika gospel nga tuli mu byabino ebyaffe ebyensi tiwayitawo ebiseera nenda okulaba nga tyaye alokose akyuka nakuleka wekka London. Yes. Agende London zirasigala ku ground awo nengwa ku Josamu nali kinoni kinoni kati Semakula yabye nange nkola ki ebyange era kino kibagamba mmwe temutunuuliranga gamba awo tutalemedde mu upcoming olwawo ntoba ena akayimba twandi muwandiisi mulungi ennyimba z'abawala ezo biki ebyo ez'omukwano walina mungi kati mba nnyimba ekinoni twakoze ne Josamus nga waliwo abasajja bangamba nti waliwo abasajja abali kakukulu bali obalaba banoonya gwe bakutwala mu Diamond Production. Abasajja bali mu kakukulu abasajja bali buliwo olaba otunulayo okuba eriiso nayimba na performinga nempitawo era omusajja yamaliza nange nagenda nga tumala omanyi ogendako mu audience togawo ndabye performance entya omusajja nga nkola kingamba jangu olwenzi jangu olwampita omumanyi kavuma musaketi pita jangu nasenemeka nosobola ogenda mu kibiina kyembanjagadde okutwala muti emeesebe kale kyankubira amukubira simu teyagikwata bulungi aziramu amukubira ng'agikwata ngamba jangu tugende jangu wano ku Bativali Bombo Road waliko tinga nteekamu nga tusinzigana kato ngamba tandi emboozi eyo nno emboozi ya Diamond eyo saagikuuliramu newunyiza wano okuba nti waliyokko abaliko mu Diamond Production naye ng'ate wakuba nti wali nti bya chapu naye nga nagendako ne mu Eagles awo netandika naye nasibira ku byuma nze nasitulanga ebyuma ebyo emizindaalo egyo era ne bankuba nnyo n'emiggo ng'abayimbi tebazze nga nze nanga Semakula misa kiro ne mayinja Geoffrey Rutaya misa Semakula mujje mubalabe ebyo bwe bityo wakolanga drive za Eagles drive lwaba tebazze bongo inagukanyagu ati ffe byuma ffe tusigalawo baliwo ate ffe tusookawo kitegedde era nga ne banayimba nga bateeka emizindaalo waggulu awo ku gundi ku loole nga tukubalayo kati awo we natandikira obbalagira nti nsobola okuyimba mbuuza ntya otya bateekako emizinda wali waluyimba tindiraba ntya nga nkuzaddemu omwana batulira yesebo alolerako nange bwendera ati oluluyimba lwamanyisa basemakula wajja wange Semakula ne bakama bange bamwami Lutaaya nemamanyiga nti nsobola okuyimba era nina eddoboozi bali mu bulumu bwabwe banyi bagulanga ebino ebigundi byabwe bino ebipale ebifaanagana n'ebimaaka byabwe ebyo bimaaka ebyo kati nga drive tugiwa yalingira no ku ddirisa mwana nakuba nasuda nendukuba genda okulaba bona bavuddeyo n'ebipale babisika bati ne bakuŋŋaana Semakula najja nanyamba gwe yimba nga musajja mugamba kiki kyobadde onawoza kojo obadde ogamba oti tiyimba nga musajja eddoboozi lizitowe kati awo nga nina akatabo kange kaki koyina mpale kati mpita mu badongo ngulirira bano abadongo nina akayimba kange nkagasse gasaawo
oyagala kayimba ate osookewo tinalinsaaga zekulaya byantama nze mbitya ndino wange banage tanjuza byonna otusereti bambi nga ndina omulala ono wayaya nefuga kakati ng'oluyimba olwo ndibigattamu nenankyayadde ngaali bunayira nze nagattanga bintu byange simanyi kye bayita kukola ki kuyimba na composinga bulungi naye ngaebigambo mbikola ki obirina kakati mbanyimba babuuza nyimbye ntya nempiza mwami Lutaaya awo nemugamba mwami Lutaaya nyimbye ntya nagamba eddoboozi yo ddungi naye ennyimba oyimba kiwalazima Mbanga ntambi Frank ntambi nembagamba ndida katono mbambi katono ndiko akayimba ako agamba oyimba nga ntambi oyimba kiwalazima togamba ntambi nga nyimba nga ntambi akali nangamba nenyamba sakitegeera manyiyo abayimbi abo takuba kigambo direct naye yaba ayogedde ekigambo ki olina okukirowoozaako adde ategeeza ki naddayo nekola research nensanga Fred Seruga nabeeranga nnyo nabo nga be bampa emmere ebeera alesi bawe sente nogende kale kakati mwami Lutaaya manya nsanga Seruga tasogekeera twabadde kino wali egundi nabuuziza naye ne bagamba nyimba kiwalazima ale Seruga atunula bw'ati atakugambirawo kakati gwe okuyimba kuno kitegeeza kuwakanya na kusemba kuwakanya na kusemba era okitegere nti wogamba okuwakanya wakanya okimaleyo bwekuba kusemba nti nsembye kino kibeere bwe kiti yogera ekyo kiggweyo toddira kuwakanya kuteekana kukkiriza kakati kolako kimu twala ekyo bw'oleeta kino oba olimba obuzaabuza abantu kati oluyimba luno lulimu okubuzaabuza era okuva lwe yaŋŋamba ekigambo ekyo sadda mabega ate naŋŋamba ekigambo ekirala era kyeŋŋamba abayimbi baffe bano abaliwo ennyimba temumala gayimba ffa ennyimba bye tuyimba bingi ate bikyatumala kubanga ebikolwa by'abantu mu maka bikyuka omukazi wo bwakuyisa owange si bwampisa naye ate waliwo bifaanagana ennyiga y'abakazi yemu oli agamba kanyiige bwe nti kale eyawukana naye bayinza okusalawo nga bikwatagana nga bonna basazewo kyekimu ugamba yiye abakazi bonna abazaalayo omu nga naffe abasajja bwakola kibo kiri so akati nakwata ebigambo bya Seruga tewadda mabega sadda mabega naawe mukuwandiika naawe nekuutira wali eyo omuvubuka kyembadde malayo wali nti okuyimba kuli mu njuyo bw'oba ofulumafuluma oba oyingidde kubanga biri awo bweddira bigambo bya njuyo bijja kukwata buli omu gwe kikwatako kubanga amaka ge gamu buli omu alina maama ne taata kitegedde ate buli omu muzadde yimba ku baana yimba ku nkwano yimba ku bizibu by'abantu ebizibu bifaanagana so bingi mulekerawo okuyimba ennyimba nga ziwemula ebirungi bivaayo ekirungi biba byagalwa ate tebikaddiwa ekirungi ne wekiba mu bibi kivaayo so kati yeeyo nzira ku Seruga wanyamba nnyo nenyimba oluyimbo nempandiika nga mpandiika nempandiika ekitooke mpandiika ekitooke mu katabo kange akusava nga nakatabo wano wamabega wano tifansalira nga era nze emirundi ekisinga nawandiika nga ntambula mu kkubo omwo nga ntambula nentambula nga ntambuza bigere ekibuzo kyofuna ng'oteekamu nenkafuna bwenti so bwenti bwe nawandiika n'okuba kitooke ne lutwanamiriza toli mu Diamond
Eagles awo nga forming kati yawo nalimu kati Eagles najivaamu kolwebizo bingi nalimu abifo kujivaamu nasitula byuma ngamba wano kitoko ogenda oddukuba ate salukubira mu Eagles kirabi entambi salukubira mu Eagles naye wano mu kutoba byuma babibye ate mbadde kukuya byuma ngira abasajja botoba ne bakusibana mwawo okitegedde bwawe nange suspect yasokera kuki akola kokolo yaki ebyuma era ngo oli musiramu era ali musiramu kati awo nebiyitawo ebyo nabyo ne bigenda nenziramu era nenkomawo ate mu Eagles ate ngenda kulaga nti ate we navaamu nagenda mu Diamond eyo Katonda annyaniriza nnyo tukiranga ninamu ongenze ne fitina bansibye bansibidde ebintu byesimanyi naye bakantakula obwongo nentakula obwongo nyimba zireetera kumukumu okitegedde nziwandiika nga zirina nga nina ekitabo kijjudde ejira bweni ninga mwattunga byonna mbiyina mu mutwe muzimu nga nzitunda kati mba nnyimba mu bibaala ewakato sinaterera bakolawo lwalumulumu okuba ekitooke ngezesa ekitooke ku bubaala kaali eyo PTA ekitintale yali ekitintale PTA mitanda PTC eno ya PTA kati waliwo mugayi wange nga bamita Warigi One ng'alina bandi ekuba keyboard ng'ate nze mmanyi ennyimba ennyingi eza bandi nga nyebanjagala olwekyo nengenda nga nyimbiramu ne zino original composition zange omwali ekitooke kakati kinagenda ku radio yes mbanyimba bwenti nga buli lwetuba ku luyimba olwo nga bampa sente nakati ng'ate wenyimba wenyimba ewakato mu rehearsal tukola rehearsal biki nebayimbiramu kinene ng'agamba Kato nti Haruna ono alina ebiyimba bulungi jangu tuli omanyi twayimbiranga wamu nga tuli mu kasiisira ng'ajjayo gita ne tuyiyiza awo Abeka Jingo baani Badani Kabe nga tuyiriza wamu abo Roy Kapale yali munene ng'alina eriya nga tabeerawo awo n'omugenzi Martin yetatuulaawo mu kasiisira aba Martin tebabeera mulamu nga babo basita nga betukolerako so kakati tuddira nga nkuba akayimba nga jjawo kanyimbiremu katakuyisa kitifansalira nasanyuka namugala naye muzeeyi ndutunda mugamba ndutunda ngaye kale otunda meka ojali emitwalo 16 olw'embeera nga simanyi mu bumanyi gaki kati nduyimba eno ng'ate nzirayo ku bbaala eri nga nduyimba neluyimba wano ku Vault si wano waliwo bbaadi njimanyi kibi walingawo bbaandi awo baali bagitaani eyo okuzizimbawo Vault baali balinawo bbaandi Florida oba kati sirika olwo njimba n'eyigundi gye nagambikwa Pause Band omwali Albert anawo banfuuwa olwo amawulire gaddayo eri mu Eagles nti waliyo akaana kayimanga gwe naye kayina oluyimba tewalutunza Kato wali ayogera ssente naga tujalaba kati bamugamba ne Kato nti oluyimba nduyimba ati Kato nga afyominga agamba kakati muzeeyi Kato nga afyominga agamba nti kakati gwe oluyimba oyagala nagabe ngenda tugula ate oluyimba yimba lwaki yesikama okyaddamu lwafuuka lutalo ngagamba vane wano gwenda manyi oyo musajja musomesa Mungu ayamusasire yamusomesa nnyo era atayitako mikono gyangu Kato simanyiyo nga music abamumanyi ng'agamba linnya amadaala nga tugalinnya olwo batugyeko twali babiri ne Eddie yawe obulenzi obwo manyi katokatikani akafaanana bano buno busemakula buno omanyi baali bayawukanaawo buno busemakula buno ebigambo byabiine nabyo byali nga byange kati nga twambuka amadaala ago nagamba ne wano todda ne ku kipaali twagendekera ku maca nga tetuliiko ne Eddie yawe ne Ali yawe yafa
eyayimba ebirowoozo mu mutima bingi nozawa Ntambi yakamanyi Ntambi mukulu aliyo bambi atufaako jjajja Ntambi akati bunnange nyankola ki nga ngobererwa mutongole nga oluyimba olwo katono tunaddu recordinga luli mu kitabo aba olina amagezi oli kasanya kakulu kakati nga nzirira nga nzikyanga ngamba Sembakula bangobye bino ebyoku of course ebyago omusaayi gwa musaayi ebizibu byenafunanga tebyatwawulanga Oluganda tuli bawamu abalala bo bateekawo embeera eyo nga baagala tugire naye kyagaana bamuyitiramu jukira mu Eagles evuddeyo ate ne Mudamani bangobye yonna kuganga ndi mu bbanga nasooka nanyeze mubuzaako era naddamu nandekera ekisumuluzo kye ekyennyumba ne bagenda agenda Masaka kati nga nze ntambula ebyange mu bbandi nenzija nensula ewuwe jukira bagendanga naye nga bamalayo bbanga weeks 2-3 mwezi olumu kati olumu nga mwesibako nagajja tugende olunoonya amagezi gadda ku ki baneekangira ku stage bali banne ate obagamba nti ngenda kujja eri bamanya nti twabuza ebyuma byabwe bakyalina obunyiivu naye talina waŋŋambira tukola bwoti akati baneekangira ku stage kale tebanyigira naye ng'olwokuba nti Sembakula atugatta bwe nababuuza nga tebagaananga kunziramu entulako nabaawo ne tunyumya ate nga lyabo emboozi baali babiwuliranga kakati mu Eagles mwalingamu okuyiriza awamu nenga ne Mudamani emukiibwe kyali kati ng'omusanga bayimba nga gwojja oba lutaaya mwami lutaaya ayimba ng'ojja obaoja bati of course nga nina melody ennungi zikyali empya n'owuunawo sokoje kati awo ekyo kyokka kyansembeza kekakodera ke neyambisa okudda mu basajja abo ne mwogera ekigambo manyi ennyimba z'abo abasajja lwaki teziva ku bantu ku mitima bamalanga zirowoozaako ekigambo kimu layini esooka ng'eyokubiri muyinza ogiyimiriza essaawa namba era mufundikira kirungi si bibyo nayo papa mani yembigulira simanyi kikope sowanu amukubye papaki yayimba twayimbye oluyimba olwo mweddeko papa temufulumya ebintu byammwe ebyo erinnya mujja disuula mulifunye kakati nga olekatayo akagambo era bwe babanga bagira musiraamu sooka ojje tugiremu nga tuyimba nange nabeeranga nezange ogamba kojja sooka ojje waliwo kano layini eno naye kino kigizibwa ekiti ng'agikuwa ng'agenda seruga ng'agikuwa ng'agenda mayinja ng'agikuwa ng'agenda gwe ng'ogimuwa naawe ng'agenda yatawanga simanyi naye Sembakula wa dance ne drama kitegede so kakati twatandika okubeera nga muyiriza wamu tuyiriza wamu kati ekyo kyekyanziza olweggulo kati waliwo bambi omugenzi simu ng'anjagala nnyo n'akwata koodi ti ekitooke kifansalira studio zaali weziri awo lwaggulu twatuuka nga tukola ku makya nga tubeera nga oli asobola okuyita omuntu nemugera mu ruumu ye nemukompozi oluyimba obanga muli wali wabbali naye ngaono alukuba ate bano beebase wano baba bawulira kati bonna ogenda okuwulira nga amaaso gabaliki amatu gabali eno genda okulaba bavaayo omwomu kayimba kalungi muli mu kompozi ekitooke kifansalira nga ndanduyina nali nduyina naye nga mbakuba koodi ezo nga ddoboozi biki baliwulaga lufolowinga bulungi gamba waawo kakati bwe munaye akayimba kali kawayimbye kalungi tebakotogeranga bantu nga bakugambirawo so lyali ssomero ddungi kati nga akayimba olweggulo nga bagenda okuwulira nga nyimba akasooka nga nyimba n'olwokubiri abantu abakyala abo balwagala nnyo nga buli wentuka ku vaasi
Oligo kwana go wana nayowe omulese mukuyomba ekituuke kifansa kati olwokuba nti bakimanyi kigambo kya bulijjo ekituuke fansalira nga ndeka mbasudde eddalu otegedde olwo nekinteeka wala nange nentulako n'abalangira so kakati nento bwe navaayo emabega eyo olwo nvudde wa anko kato abadde alumanya amaanyi gaalo nyenze mu Eagles bukira waalingawo abantu baali bateekawo ekintu ekiraga nti Eagles tekolagana na Diamond kituufu kyaliwo batole bagicreatingawo baabantu ate nga ffenna kyatukolera side ne side rivalry mukenge bubeerawo mukenge so kati twayimba ekintu ekyo netukibeerako kati tugenda mu studio okulikodinga oluyimba ne kati akutte omuyimbi omu anko kato naye alumukodinza bayitanga ekitooke kifansalira ne mukyalawo naye mulungi abulako kyemukumulabirira yalina obwongo bungi nnyo akati ng'alina n'omunange omu nebagenda mu studio nange nga ndi mu studio ate studio yemu ate nga n'abakuba be bamu kitegedde nga nkoze ntya engamba Ssemakula oluyimba lwange balubbye balwozezaamu gwoba oyagala onyiige ku pesi yemu n'oli ate ye ng'anyiiga mpola eyo lyakwata empola oluyimba balufuirako ngamba koze eti naye baminduza nti yalina sente ng'agamba omugenzi Dick Production Allah amusaasi ng'amugamba waliwo omwana ono alina oluyimba mutabani wange naye gwe mutwale mu studio tugire tunaabala nakwata nga tugenda mu studio nga tukola luyimba okutegeera nti balukola mba nfuluma ate bali abayimbi bannange nga bayingira eprogramu zabanga programu ewa Ali Ediawe ekamwokya Dream kati mbange ayina simanyi katonda kikola kukozi nenzirayo emabega nga nange alinga kyeyerabidde nsanga baguddewo kompyuta fayiro yaabwe nemukyala wosimamukiika alinga samba ya muceere kitegedde naye kaweka amweraze ku mutwe alinga samba ya muceere ofuddenza sibitegeera ninga Ssemakula oluyimba balwozezaamu balubbye Ssemakula nga yetanyiiga naye ndowooza ng'anyigira muli natufuluma tugenda netuluddira Diiki yakola oluyimba Allah amusase n'alupromotera n'aluteeka ku TV ne ku radio wamma ne lumukuta ebasa esinga okunyumira mukazi wo gwoyita kifuufu eriyo bangi abamwekanga olwo neetamiza sola dda mu luyimba bali mukutwala ng'oli eyogayadde bali kusaasira oli buno oluguudo nze gwe nnina wange mumatira asingira abangi yabakayo ku Panado ebyakutamanya laavu byeyolesa bali kuyekera ajamise pato sebo nga ntambya yimbi mugenda ku Septon Construction Company Uganda Limited banye muzimbe ennyumba balina hardware ne interiors ennungi ne property management bali ku 0758821603 basanga wa Kampala na Bingo 21 August tuli luddawa tuli ku Serena Hotel is it 21st yes wa Mwanyo ku Irene Namatovu Serena Nyazaala strong woman ale budget baro 10 VIP 15 tabo ya milioni 3 jet wagire mami Irene Namatovu Irene anyi jemmanyiko performing abulungi ate babeera ne tata wange Jufro Taya kiitirira naye nja kugula emmeeza amina ate nga lumwera August tuli wa King Michael mu connection concert ya ku Serena naye ne kivulu ali awo King Michael Serena mkutte
olwo 14 August ya- 14 August tuli Kololo wa King Saha King Saha. August eyo no igenda bera very busy King Saha Yes. King Saha August. naye King Saha kali akayimba tokayimba nja kujja naye tokayimba Ate bwe tuva mu August nga 9 October Lady Titi ne Rebecca Jingu atamukutte. nesokolekeka naye muumi bagenda kuba bikonde bagenda Ndongo. kuyimba kanjira Eyo atamukutte nga 9 October fresh page emitwalo 5 VIP 10 emeza ya million 2. yes kyebayita bato yes Abiri mulumu 11 July tu Joseph Ngoma aliko alugoga awo. nazalira mama Ebyataata simanyi nyonyo. twabeerange Oh, ulira. ngimpewefuwa N'ajoyimba. yali mukazi munako bandaye musajja Yafiira ayimba okulwa abaana. ataye Tufunye nga tufuna ekibuze nga tumuna baseka nga nga baseka. baseka Kalenzo yegwe munnange kubeera wano. So abaita akunyalumba. mukama yayambye je tumwagire mpola. Okay, tukomye. kakali ate nga tukyali wano ku H&M restaurant Restaurant. Makindye tukola 24 hours ekyemisana twakitandise dda twakingidde abagala delivery 0751000004 n'olusaniya special weruli no nyala bajjukizako bannaffe abamuno wakikoli ku muno wa film zendogerere VJ Junior nzagala nnyo Jingo MISP uliyo niba VJs bonna ku mitwalo 3 ejja Uganda mugende mu subscribing abakozesa amasimu Google Play Store abakozesa smart TVs app kweziri namwe abakozesa ku website www.munowatch.com kola film zezibera enjogere ku mitwalo 3 dinga local production tugenda kuya tumubaleetera sawa yonna n'abasembayo ba Biva Organic and Natural Health Products ku kitali kya Senjobe akugamba nti ajjanjabisa butonde endwadde zonna ezirinda okubeera nga zikusumbuwa so gendawo emengo ha Mukasa Road ng'oliko muganga tuka ku amasengere gye bya Biva Organic embeera eberenga etambulira ddala bulungi nnyo Dr. Richard Senjobe tukulamusiza sokoleke akatonda kano nga kakyuseemu nga sikekali testi kano kalimu mangada tebutabikatabika Tutabika kola kali ke wampadde kali. Kwesa Airtel tasule emisolo gya revenue gyonna ng'onyiga star 85*47# obenga atuuka tasule emisolo gyonna government byonna byogenda osasula ne traffic fines. Totambula genda kusimba line nyiga star 185*47#. Kakati. Osasula mpola. kakati bali abo waliyo kikupapazi weekend eno Simanyi. waliyo kadeya Aje wagira nsi kitwa kwa promo code ya BankBet mu World Cup. nze mpagira mmere Mwagira mmere. Abagira France nga ffe genda ku BankBet gula wa account teka promo code Shalom obenga tewe wangulira bingi nnyo. kati mpagira gwe Katwagira France. mpagira France Genda okuwangula. yapagira Portugal haji omuli Cristiano Ronaldo asinga omupiira Cameroon yavaawo yakiika teyakiika gojjukira Cameroon yabali bamboma eto bagundi basanya Abedi Pere ataka how do you manage to keep up your form ato yali Ghana Bedi Pere Abedi George Weah Liberia kakati awo nembivaamu Nigeria bokocha Uganda yeyo twakoma Tukiikangako. nekiki Kuma Afrika enguudo nkole. nene dda kati olaba ebyaddala kati mmwe mwalibaddemu ebintu byemuteeka mu bantu gavumenti eyo gijjukiza abantu bagenda nakujjukiza minisita wa sports yani mama ye mama yenyini education and sports oh beno mubeezi we Ogwanga nedda kati mama abadde mugonvugonvu naye kakati Ogwanga aveeyo agende ku ground bale twagalayo ekyekyanjawulo nedda kati ffe anti lwaki njogera ffe tuli mu motocross eno naye tebafuna kimala aba motocross okitegedde nti beetaaga okuyambibwa aba motocross beetaaga okuteekebwamu ku ssente n'abakola ministries ezo abantu bakole follow up bave mu SC bakole bajja kulaba nga tugenda mu maaso Ogenza complain nze akayimbako bakakuwadde okakoze wajike nalo ali mukakola ate walala. akayimba kafuusa akayimba okako karecordinze bakadistribute nze ku radio dik na buli ludda wawonna kafuusa ensonga nkawulira ku CBS olwo omusajja wange made in Serep alive and kicking Sunday Tuli mwaka kyalo. yali live and kicking yali kyalo Sunday Mwaka kyo gwo ntambi. yali 2 ena
Mbigo ina magezi oli musajja mukulu biri yeyo awo enzigire ziggulwa ennaku n'enyiraba mu maaso awo bannange tolireeti mu bugage era tuvumanga omuntu nti ogira obunaku ekyo tebaki walese bana abaana abato kukyebola abantu bakulu akati n'ekikuba otandise kale okubeera ku show za Eagles awo nange enduulu ejja tadadadanda tandandanda nga nange endwayo ngebazannyo olwayoko nange endwayo bakakojja ndi okulwayoko enduulu eno nendikala ngira nembazuzumbya woyo paka London ku luyimba lumu tolina kuba ndala ku luyimba lumu ngamuta ajaluna kitooke nga kitooke rajiraite nama nga kitooke bannange ebirungi bijja n'ebirungi ebirungi kitooke wamuwulidde nabiki Shalom oba olina okyalina akanya wano nga bakyakuwaana ebirungi byo bikugenda obikukumbeyo erinnya lyo weliviiriddeyo n'ebirungi byo biri mabega welinaagenda byonna bigenda nabyo ntisazaamu lijja bbeerawo ngeri ajaluuna naye ffe ebintu ebirungi byajjira mu luyimba nga naye obwalizi nekagula akakoka akadongo kokka nebogeramu ebyawo nekakolamu jingo ne bampa sente olimba balutematema abanigina abaki nekola sente paka London paka senga akututte MTN yani mbuzi MTN ate sponsoring nga banwanira bulwanizi mukakozemu ne album launch olwo ngwena kamukokka olwo Wandera ananyezina Wandera Kazibwe yali vice president wa Uganda yes ebiseera ebyo tumuyita najja na launching obligato bomanyi kye bayita vice president okujja kulimba lwa ate ng'okyali muvubuka ng'omweru nga ndi keeru kazungu kaddiwa kuno nesigirezo zaaliko emmotoka hayi tewajja ono omugagga ono mwana w'omugagga ono akati munnange ne bakola ki yakatonda nga kabamaziko ebigambo yakatonda kawooma nnyo tukaddiŋŋanya ne tukaddiŋŋana so akati munaye awenti wetandika breakthrough yange ozzaako yeggwe simanyi nanyina zazibwaka yeggwe bani bakuba yeggwe zembeera nkola embeera wala oli gundi byatugambye Dr. Kwefula asinga okwagala olwono kanyampisa buli lwakusanga alitegeera olobona tuliza atategeera katikuma leka batimpule omuno ekyo mukuba gwe wamweyitira leka kukube sikumiza pana donga ntambi esawa zade zituusayimba benda kaiba kalaji kesi binyuma ngejo tandika zako ne haji wakuba ennyimba nejeziri abakasi bakwanira okufuufu musajja mufumbo nina tugamba awo kuyisanga mufumbo ni musajja mufumbo ne kamera nina kuyisanga mufumbo ne ku kamera kyogedde bulungi haji Uganda wagirina bwoti nagikwatako nange nenjiwu etundutundu nembogeze obwama nali mpulira mukulu Seruga bamukyazaawo ku TV mwasuze mukya n'agamba kyatukako ekiseera haji nga Eagles babuuza kimu Haji Haruna kwali kitooke aliwa nga bagenda okukola sho nga taliiko ng'esheeyiika kuli kitooke Seruga yabyogera buli lwokola ekirungi kijja n'ebirungi era buli lwokola ekibi era ebibi byo bikola ki bikiwerekerako naye oluyimba olwo lwanzijayo
nenkola buli kimu naye nali mugezi nti nali kasajja akati obwavu era nsobola okulaga nti kino genda kikolamu ki bwekiti okitegedde ebyo nti sente eno buli wejja nejja leero tikweyibaaza enkyebugenda netagga so kati alina kyakozeewo mwena kokolawo beera nga okategekera mu budde obwo tolinda beera nga asiga modde ojja kungula nakola nensevinga buli kimu kyonna kyowulira nti akawunti nazigulawo kulu nazigulawo buli kimu omuntu ekyamagezi kyalina okukola nakikola ki wakikola mu kaseera ako era kati kyekibadde kimbeezezaawo okulabikako ng'omuntu Haji wakati awo nga ennyimba ozikubye ziyitiridde obungi wakati awo nga ettundutundu olitukutteko wakati awo nga population y'abakyala abasinga abanyumirwa omuziki ogirina nga babuuza omuyimbi w'abakyala Haji Haruna ebitundu nga 9 abakyala ate nga bamanyi nga gye babagiramu omuziki kiseera nga mu Eagles buli omu w'amaanyi nnyo then tugenda okulaba tuli awo Haji gwe oyasooka ate Eagles atena kubeera nga eyawukanamu eno gye yawukanira eno New Eagles ne Golden gwe wasooka ate okwekutulako netugamba nti kojjago by'omwana kiki amaanyi gabadde mangi kiki Haji notukolera Cream Production Haji oba tofuddeeyo nsonga ki endala awo ate ezaaleetawo yakigoye weezi nga tove mu Eagles omundi ogwokusatu Eagles Production saagivaamu nti mu bubi naye twali tumaze okgejja ffenna bali ba director nze nga sobola kubeera director teyali kubana abasooka waliwo abasooka ate nga nze amaanyi gange empulira agantuma mbeere ku mmeeza yemu naki nabo ekyo no tekyali kirungi naye ekirala kyenzizako nti obwetaavu temanyi teeka obwetaavu temanyi ki teeka nze natuuka ekiseera nga buli lukya obwetaavu bwange oba ebyetaago byange byeyongerako mba ndi awo ng'ono ow'egindi azadde mba ndi awo nga baagala omukyala asabye kwanjula mba ndi awo abaana batandise okusoma naye nga sente zenfuna wano ntono olw'ensonga twalinga bangi tetwakubanga bisaawe ku ssaawa eno ekikulaga nti ekintu kye kyakola kyali kituufu anko wange akuba Serena Semakula n'agivaamu nenjiddamu nenjivaamu Mayinja n'agiddamu nenjivaamu Mwamito n'agiddamu okitegedde kati kitegeeza namatovu yajja nti kati buli omu yali tasobola twali tetusobola kuyita awo twali bali tukolanga bisaawe osobola okufuna emiliyoni 600 ne twotamatema buli omu n'akola ki ekitasobokanga ku olwo okitegedde so kati twakyuka ekiseera nyona kati kyenina okukola nze kansooke mbaviire bali ekibiina kyabwe kikole ki saamanya nti kigenda kusajjuka okitegedde naye buli omu namuzibwe buli omu gwe namuwa ebinyonyolanga ensonga yange yagitegeeranga naye ate n'akifumiitizaamu n'akiramu kati kyali kyakulabirako kirungi Allah yannyamba nti bwe nagenda eyo gye nakola ate abantu be baali bafunanga nga wakirimba nga bansingako abantu nga 5 bakikulu okitegedde kati mulimu n'agenda ng'alaba era nakola nnyo nensobola okubeera nga buli kimu nesetinga bulungi yembeera eno gyendimu okitegedde nesetinga ki bulungi kuba namanya nti kimu kivaawo kyekiddamu so kati sikyejjusa naye nga obwetaavu bwali bunene nnyo nali nja basumbuwa nnyo nengamba kambaviire naye nga kyoyagala okugjawo nti tewaali kusikamugwa kuba abasinga bagamba nti wagenda mu busungu obuyitirivu ennyo wabeerawo embeera eyo nga ne banno temukyebuuza nakwebuuza okumala akabanga abakifuna simanyi saabamanya naye nze sirina yes kuba Gasemakula kujja wange asanyuka nnyo nga nfujja omwana yetongodde naye atasoka simanyi bakimubaamu naye nga yeza andaga kirala andaga Haruna nze gy'oli mpulira bulungi kola naye sente z'okoze
tuyinuziraga kuba mu bikolwa n'abantu tube kyakulabirako ekirungi kyekyokka. Wano Zimbye Cream Production yaweze waliwo akaseera akakabeera ak'okuyigga nawe ku bitone okuyigga talent awo ani gwendeeta mbere nga mpanga nsobole okubeera nti no movie yange eno tebagenda gisekerera nti kati yali apapaki okusomoza kyokwali awo n'okunoonya ebitone ebyali bisobola okudya mu bandi ebere nga etambula. Nasomozebwa nnyo okuba nakolako neko Cream Academy. Awo waliwo omugagga eyampa awo awali essomero ya Landmark kati omugagga nga tirina kufuuka Landmark yali Explorer nampangawo nga nsomesezaawo abaana abayimbi era mu baana abo be nayongeramuko walinga abantu bangi amu sijja bameshoninga naye nga baali bangi nefunawo bakebisera mufunirawo be basooka okuyingira bakemi Mary Butter abo Mugezi Daudi Mugema abo gamanga tukunganyiza okukola ekintu ekirungi batoka kwa barabara Mugezi Adamu Mwana kati awe nasinziira naye nga wano mukusooka nali gasigasa abantu bange nga nina Charles Echewa nga nina Aziz Azion nga nina Chris Evans Mulinda Nagamanage nga nina ono omukwano gunyuma Samali Matovu ofunye ba Galacticos nno olwo bali season mu field bagibaddemu Tawani's jatene nfuna ba Kazibe Kapo Haji Kazibe Kapo yaliyo ku Cream wow kati kibina na kimuwa yakirina esimanyo bakikozesa atya kati pakatene abukola kijja kimusaba nno omugambe aze mu buntu aganye kola akantu kamanya amanyi gako kale ojja kulaba so kakati awo naye nga bwe of course wasite kukubawo bana abaana abavujira kubanga ba star teri kizibu nga ba star tebafugika era nga balina ne kunyimba kati walina Aziz bali established already Chris Evans bali established so kakati abo bali bazibu olina okubeera nti wabataze tukola kimwe kino so na training abaana abo abamu ne mbawana amanya ne bagakwata waliwo muno omwana gundi Hotkawa man Hotkawa abo bona webityo John Hill Choba abo mugabira John Hill Choba yali era kubyo nolimba lwa kano kayimba ko daddy ne mami gwe mwana wange ayino limbo lwa AC gundi simanye sitaka ayino limbo lwa John Hill Choba twasulanga na fennan uwa ma John Hill Choba yasomera mulama SS gwengoliwa kati mulama SS mulamu wange yasomera oliwa bakunganya n'abakunganya nga babeera wa muganda wange John Hill Choba sewa abo bonna era John Chief tatawe mugenza tana bakufanga akolera babi atino yadda zirobwe John Hill Choba yadda zirobwe alizi baita yobwa kawo ali eyo munde eyo kashayimba alima namusanga ngalima naga nedda wano bavugirawo eddakiika 45 okutuuka e Kampala kati ne mugamba yekale yongera mu amaanyi ali eyo atandise naye akola ng'obulamu butambula so bwentyo bweze ntambula ssebo nasomozebwa of course era nakyo nekivaawo ate nekidda nenzira ku kirala tolemeranga ku kintu netugenda mpola then abo n'abaana ne bavaawo abalina kumanya n'osigaza bano abalala ba Kemi tugenda okulaba nga nabo balina ebibasoomozeza mu bulamu bw'ensi tugenda okuddamu okupima okulaba abantu tukyalaba Cream tulaba muntu omu igwe ayi naawe n'ogirekera kapo kati Cream feti yaayo tekyaliwo nagiwumuzamu buwummuza ninga emirimu giba gituuse ddamu ne bakuŋŋaanya yes Cream yenze era naye hagikaziwe mugambe nti Cream nagimwazikamu ki katono neera wenyamba nti kati mujje nja kukwata ntami mpulidde osobola okwogera nokukwata Shalom naye amanyi okuzina obulungi n'abayimbi abalala nekiddawo haji kisemberayo ddala tukoze ku bantu ab'enjawulo bangi nnyo waliwo issue eno eyogerwako haji issue eno ey'ensaasi twakola show ne muzeeyi Dr. Kwef Dr. Kwef nga wakanye ensonga ya muganda wo Abdumulasi yavayo n'agamba nti ye okufuna etutumuli yafuna mu biseera ebyo
alina giyawetayo ko n'afuna ku maanyi ag'enjawulo era wano n'akomawo n'agamba nti omuntu yamuwa amaanyi bwe yazzeemu n'amuzuula akyali mulambakira naye twebuuza tetulaba nnyimba kakati kapo n'avaayo n'agamba leka kuwuddisa nsi kubanga oyisaawo bibyo haji mu biseera bye mwayimbira ebyo ebyali ebyakaleega bikyanga ne competition y'amaanyi nnyo ensonga ezo waziwulirako kokoti mulimu abaawetanga okubako gye bawetera okufuna ku maanyi ag'enjawulo bavuganye mmwe abali mu katale nga muli organic naye ndowooza singa kyali bwe kityo singa buli muntu sita kubanga ekirungi tekyekweka kitegedde buli muntu yalibadde ki sita gukola kirungi ojja kuvaayo abantu bano bajjaji naye kati lwaleero ate atuwemudde nnyo okenyini gwogenda weesalako ki abantu nze mba sinaba kutuusa kuyimba luyimba lulungi sirwa muntu era nze maze emyaka kati ndowooza nga 10 nga siyimba kubanga generation eno ezze ekulaza ekikopo sowaani nviiri gundi byebiriko ate besijja kusobola kukola kuyimba myaka tezinsobozesa tuzadde abaana n'abaana banaatera okuzaala bannaawe okitegedde kati ebyo sibiyimba abirese akola kino olunabira mu mmere ensinga nosigala nga ajja kukiri ekirungi ky'abantu kye baasiima kati mu abayimbi abakakkanyeemu yes manyi Allah atugamba nnyo tusasire abakulembeze abaddeko n'erinnya liriggwa abaddeko omugagga n'ayavuwala tubasasire yesu sigala eno nga tubasaasira naye ate tekikusiriwaza kosa nsobi okitegeera tekikutuma kola ki kola nsobi teriiyo kintu kisinga Allah katonda oyo yasinga byonna gwe zingazinga mpulira n'omusamizi agamba katonda anaaba akoze eki asiimye nga akkiriza so kakati lwaki taddayo ani yamulagirira luli abudumulasi jangu tutuule nze manyi kyasobola kuvaamu luyimba lutakuwaayo audience y'abantu batonotono ajje tutuule ave mu ebyo kati waliwo ekigambo manyi omwana yali oyo omusajja nsonyiwase oyo omusajja yali w'amaanyi nga bwajja wano ogamba abudu toddanga ng'okuvaawo gaba masasi nga wajja wano gaba tono nze nalingizaako abudumulasi ng'ali ne mukyala we simanyi mukyala we ng'akyavuga saafu ali awo kalenda nga amenya emitto atadde mu screen ezo ennyimba video yagalanga nnyo firimu z'aba bano basalongo jingo baani katandika butandisi ngaali awo n'ekiwala ekyeru sijja kyogera kirinye yakimanyi ng'ali omwate yataddemu akatala kano akabbulu nga alinda time ye ya studio mu studio kani etuuke kitegedde nga tubeegomba sajja baali b'amaanyi abo naye ensobi ezaatwala ki akyasobola ozijjawo kuba abantu bakyamwagala Allah kyamwadde obulamu atuule agambe nti kati kantandike ate projekiti empya zemujja okuya nga si zaakulaga bubina ebintu ebyesitaza bigenda kujjako abantu mpola mpola kati omanyi genda okola nga tosigazza ekintu kyawano omuntu alya kugambye kasitoma asanyuse aleeta batono naye atayanyiize atwala bangi era oli tewaliwo nze saala kutwala mwana wange ne mugamba nti ate kati Haji Haruna yadda ku stage omuzadde n'akwata omwana we gye basooka nadda ku simu n'abatulidda mu gundi because Haruna ajja mwesitaza ate Sebakula najja olwo ne badda n'agamba yayusi okitegedde kati ebyo sibyagala n'abayimbi kibere ku ggwe mwe mwetira akatale eddogo lirimu ggwe gwennyini eddogo likulembeza ennyimba ennungi logesa ennyimba ennungi ezitali mu kwemula performance ennungi etali mu kwemula eryo lyeddogo lyekuwadde teriyo mulogo gajja kukulogera gwe weerogera aji kisemberayo ddala twali ku show ya muzeekazi w'ekapo tubadde ku shows nnyingi nnyo zenkulabyeko Haji wojjo olina ekintu ekyenjawulo abantu olina kubateekamu okuwunga abantu ne bayimuka Haji n'obeera ng'ovudde ku stage kale tumanyi nakumanya nti oyinza malako eddakiika nga 2 nga tulabanga eddakiika emu tutwadde kitono ekyo ozzo kikulu tukukibuildinga bwe kito ti mu Uganda yeggwemu ku bayimbi waliwo omuyimbi nanjogera naye naŋŋamba ye Haji waba avudde ku stage alina oyisaawo abayimbi ng'aba naye muyimbi naye yali w'amaanyi alina oyisaawo abayimbi nga 3 alyoka ajje
kuba singa jjanga wakavaawo haji teri muntu gayinza kusitula naye nga muyimbi yali w'amaanyi kale ekyo ekintu okikoze otya haji okubanga ensi n'okutuuka olunaku olwo ogambye wakamala ebbanga lya myaka nga 10 tonalikodingayo na luyimba luli awo oba ki okyali ku kiri kyewatufumbira ekirungi ate abantu bakyakyagala ekyo ntusirira kukikwasa nnyo Allah bwawe mba ngenda ku stage esooka kusoma bisimillah nenzijjawo lyonna ejjiji oba gwe ebirogo byobireese gwomanyi nze nja bitomera amaanyi genza nagaga bisimillah gegakuba siira amaanyi malala n'ebirungi byembakola ki ebinvaamu kitegedde nze ekirala ni muntu wa bulijjo abantu tebabyagala bewulira tebabyagala nze nina kiseera kyentuka nenneewaanako nga bwe neefiiringa mbeera free bwe ntuuka wali ku stage omuntu kyayagala nkimanyi bantu bano tebagala beeyagalirako beeragirako kyaloma omuntu ayagala mweragirako okitegedde so kati performing okusinziira ku audience gyensanzeewo yokuona section y'ennyimba tinsosa yes kuba we naleeta bano basanyufu basobola okuyimba kanyampisaawo osobola okuuma obufumbo bwo mera naye dandandalala baby eyo gyolyongaya mbamba wanise okitegedde okitegedde naye nti bano banaasobola okucamuka ate osobola okuleeta baby oyoyo ne batawugana osooka nesituma audience nekitunira bulungi abayiyeeko amazzi banywedde era bakyali balamu nnyo era nze nebabanga n'ab'emikolo era mbasitula bwentyo n'ab'emikolo nabo mbasitula nemba kyankalanya mbaleka bonna engoye zaabwe zonna abagole nga makeup avuddeko naye era nsooka balokola ki kusoma mbeera zaabwe so kati music ono tutakoma wano mulabidde alina ebigendererwa byabe n'abantu abo basoma onaani nze waliwo entuuka ekiseera ng'omwana nentunula butunuzi bwe nti namanya nti oyo taliiko nenzijja nga li happe buli omu awo n'ayogera ekizibu kye so buli omu ayige okusoma ekintu ekyo aje kisemberayo ddala watukubira akayimba aka tya Allah tya Allah Allah mute Allah Allah mute Allah tya Allah kubayinza kalemererwa babagambye akayimba ko haji ekibadde kyamu essaawa zino eringanga theme gitukozesa olumu wali otubeera mu kisiiba awo olina ka video koyagala okuteekayo naye nga sound yagala okutuuza mulimba lwa Harun olwa haji olwa Allah okutuuka akaseera nga teweerabira na ddiini yo n'osobola okugikubamu theme song egenda okubeerawo ebbanga n'ebbanga haji byebimu ku bintu by'oli mu kuddiza ku Allah okumusiima byakukoledde kyasobola okwagala ebirala naye kale mbikola mu gundi nga okusaddaaka nga okuyamba nze numanyi omuntu alumwa saagala muntu ali mu buzibu nga bano ebitankwatako naye ate ekyo kyenawa audience okubeera nga bakisigaza n'ebirala bingi naye oluyimba olwasaba oluyimba olwasaba olwo kwerioko ku YouTube saba lulungi nnyo ate n'olugatta ne sayidi olemereddwa saba bayimikwano gigenze saba abakyala nyanda z'ekyanze saba so nabo gye luli naye nebaza Katonda akyanfumidde mu mbeera eyo nti ekyokudda amanye eddiini eno mubuulize wakubiri muweerera abaana bamuleke bamanye oluzungu naye n'eddiini bakole ki bagitegeere bulungi eddiini mubuulirize wa njawulo kituufu kitegedde ate omuntu alina eddiini abaako ne gwaswalira ye gwatatamanyi nina byesikola yes wabaawo akaseera nange nenkola ebikyamu naye wabaawo munnaddiini ate wakiri nekweka nkofiira eno enziiza bingi otegeera oyinza nga lwaki oyimba nga ate oli mu bbaala ng'ogiyina omukatuliki tosobola kgenda ku kyaki n'oyingiza omukatuliki muki oba tosobola genda olina musange oba omusiraamu tosobola kusiramulira yasira mukadda
genda mu bbalo mugabo mwanyi gwonywa mufuuze ndi musiraamu togunjire era tebagunjire alinganze yaguvaako yali gwe wangu watukana nga naye ntano lwaki tova ku mwenge guno alingenda myezi 3 ebyaddala yali gwe haji nawe bali nnyo haji amina kama kebera mu kimamu yanga nakolera tumanya gamanyi onabadde ki uyombayomba kutamye waka obuuza omwami wo ng'ofukamidde kiba tekiswaza oli wenkomyewo osiba emitaafu ekiba kinuma tululukiriza ebiriwo kati panado yaweddewo zisikumiza mutwe akapasa okatuyimbye tusibule abantu tonoba lwakubona zadde weeru gyolaga alina baana buli omu ne maama mukwano gumagumikiriza ebiriwo kati bajja tuzunza sharomu mwezi mamije tukaisa skati bannange ngaera bwali omusajja oyo ate agikomye ebintu awo mu kivulu gwa ku muntu awo agikundi nkulabyawo aje ebintu awo bikome ebyo bikome ntambi mwezi yalwala neddagala alimize neddagala alimira mukwano limba tetugasukaanako olwaleero manye tubaagala nnyo buli ssanyu baje musaba ajaluna mbere tumuleese tensula nti emboozi ye muyizeemu bingi nnyo naye mbyayogedde gonvubuka ali eyo wekkiririzeemu anava goal in life yakanika asaza enviiri apoosa akubye ekipotigo agezezaako biganje but because he knew what he wanted yamala n'akifuuka kyali ate gyageza avuddeyo kubanga omutaba mulabe wa lubeerera ajo ojja kansonyiwa omulabe wange nze aba mulabe ate tomwa nnyo gapu kulowoozaako buli womusembera bwoti agayaala akugjako n'amaanyi ziteetaga maanyi kakulu nnya mubeere bulungi mweraba